ensonga enkulu eri ku ngeri ki gy'okuuma omubiri gwo nga guli nga mugumu gwina defense system ey'amaanyi. Esebo ebiseera ebisinga defense system eyo gye tubadde tuwogerako era bulijjo tuwulira kunoonyereza okwakoleddwa mu ggwanga lya Bufaransa. Sebo mu Bafaransa ekyakoleddwa era kyekyo kyenjagala okwogerako nga sinagenda ku defense system kiri nti mu balwadde 24 abaweereddwa mu kunoonyereza okwabaddewo babawadde hydroxychloroquine eddagala eriri antimalaria. Jukira abazungu balwala nnyo musujja kubanga ewaabwe teriyo teri nsiri actually. Naye mu balwadde 24 oluvannyuma lw'ennaku 6 ne baba nti nno 75% bazzemu okutesitingibwa akalwadde akawuka ako nga tebakayina. Akozesa antimalaria eyo gye bakozesezza. Weero mu kugenda ennyo ewala ne kiba nti nno naffe ate tukubirizibwa ngono ewaffe wano okulumba ensiko nga ffe bannaffe babamanyidde ntuli kutakunagana tunoonye antimalaria zonna ze tuyina. Ate era ssebo njagala nkutegeeze nti awo omanyi omusajja omuzungu yaŋŋamba nti Omuafrika ng'oyina kyoyagala omukweka gwe kiteeke mu kitabo. Nawandiika ekitabo kyange kino eddagala mu bimera ebitwetoolodde. Weera abamu baagula abamu tebaagula abamu babitunula butunuzi naye kakati nsobola kulifaalinga ku pages ogenda onoonye antimalarios volume 1 ogenda onoonye antimalarios zonna weeziri. Tuyinamu emiti gye njagala abantu baseeko essira n'emiddo abantu gye bateeka okussaako essira ku peegi ya 8 ojja kusangako nakasero oba kye tuyita Dutchman's pipe. Then netugenda ku peegi endala eno eriko Wabugia ugandensis eyo gye tuyita omukuza nnume. Emiti egyo nga bw'ogiwulira bwe njogerako then tulyoka tujja mu volume eyokusatu gye tuliko egenda enetera okufuluma omuli artemisia. Egyo mukyala Kawoya nkutumidde nnyo gyonna gy'oli ebugemaawo mukyala yassaayo omwoyo n'agula n'eddagala eryo n'asimba ennankaliwo naye mbaga bategeeza nti antimalarios muziseeko nnyo essira mu kigambo ky'okujjanjaba akalwadde kano. Era ndowooza bwe badde boogera eggulo nagenza okuwulira nga n'omusawo omu ku baabadde ne president naye akyogerako. Antimalarial drugs zezoolekedde okuba nti zijja kuba okunoonyereza kukyagenda mu maaso kuba batwala emyezi emirala nga bakyakola clinical trials here and there. Yakubanga baddewo challenge nga bamala okutestinga negative testinga positive naye bajjanjaba ne batestinga negative ate oluvannyuma ne baddamu ate ne baddamu. Kakati kyekikyaliko nti no clinical trials kyagenda nga baagala bamala okuestablishing oluvannyuma lw'emyezi nga 12 bwe bagamba nti wekyandibadde naye nga already success ebadde attained eri mu antimalarials. N'olwekyo ekigambo ekyo njagala nnyo museeyesira njogera ku musujja wano pages ziwerako abalina akatabo basobola okukagula bajja kusobola abambi okufunamu mangu nnyo. Omululuuzi of course tetuguleka ebombo situleka n'ebyo byonna by'omanyi naye emiti ogw'omukuza nnume mulungi nnyo mu kutta akawuka akamalaria nakasero mulungi nnyo basinga bamumanyi obuweke bw'omira nabwo bulungi nnyo okikola bw'ogenda ku artemisia ate kyo kyasusse kubanga artemisia ate ye yali mugundi yayamba nnyo n'okutta omusujja ng'ebirala byonna bigaanyi. N'olwekyo oyo would be a very good eteekwa kuba ku listi. Ekikulu ennyo kyenjagala okubazzaayo nti ekigambo ekiri kuba nti nno abantu bakuuma emibiri gyabwe nga immune system eri waggulu. First of all bintu kyera ebitera okulaga bulijjo nti omuntu immune system eri weak kuba gwosobola okuga nti okay akawuka tekalina kujja naye ate kati mmanyi nti immune system yange ntegeera nti sinafuna akawuka how do I know nti immunity yange eri low. Ebintu byokumanya nti immunity yo eri wansi ekisookera ddala obukulu kwe kulaba nga otera okukwatibwa ssenyiga ono wa bulijjo kubanga kali kagenda mu mukutu naye kireke
kati singa gwe okwatibwa ssenyiga olugenderezo nga totera kuba nti no ajjanjabwa mangu ssenyiga yandibadde akwata omuntu naturally mu mubiri gwo najjanjabwa mu nnaku ezi nakusatu nego obanga leero okwatibwa n'enkya wiiki omwezi ofekera mwaka ku mwezi buli kaseera noga nti owaye omusajja nga kyanga agize manya nti nno waliwo ekizibu ku immune system yo. Kyokubiri kyekikwatagana ne kuba nti nno bw'ofuna amabwa teganguwa kujjanjabwa teganguwa nebo okozesa eddagala teryanguwa kujjanjabwa n'olwekyo manya nti no immune system yo nafu. Ate n'ekirala bw'obanga oyina ensanjabo bwe ziri stubborn singa ensanjabo ziri part of immune system kabonero akalaga nti no owange waliwo ekikyamu wano tugambe ensanjabo zisooka okukwata mu mbalakaso oba ebisambi biyungira ne upper part oba ojja kusanga ensanjabo endala nga ziri mabega w'amatuugo ensanjabo endala nga ziri mu nkwawa ensanjabo endala ziri wansi w'obulago wano ezo zitera kuindikatinga nti waliyo ekikyamu somewhere genda okikoleko naye teziteekeddwa kulwa nnyo ku muntu ziteekwa kubeera ngena ku ssaawa nga 24 zo ne zivaawo gwe n'otandika okujjanjaba kiri ekikyamu zo ziriwo nga indicators naye kasita zibeera stable ne ziba nti gwe buli kaseera ensanjaba bwe zigaaniddewo tezivaawo manya nti immune system yo nafu. N'olwekyo kyoba okola kati yanguwa twagala okutuuka ku bintu ki by'oteeka okukola naye nga tonaana kutuuka ku ekyo mpozi era ebimu ku birala ebiraga nti immune system yo yandiba ennafu kwe kuba nti nno tofuna tulo tumala otera okulwala otera okutunula n'osukka n'okola ki bwebityo. N'olwekyo ebyo bimu ku ebintu ebiraga nti waliwo obuzibu esobanga eriko obuzibu bw'okwata endwadde ofuna kye tuyita reinfection gwe buli kaseera ojjanjaba n'ogenda mu ddwaliro ne bajjanjaba omusujja ne bayitawo omwezi oba ebiri era ne gukuddamu era ne bayitawo emindiriri bwoti ne gukuddamu abamu ng'ogamba buno baloga muloga weewale nnyo bagenze ne bakekinga toyina bulwadde buli obulala ebubi ennyo naye ate buli kaseera olwala reinfection eyo ekiraga nti nno. N'olwekyo mu bintu bino byonna bijja tuyamba okuuma immune system yaffe nga namu twagala nnyo olye nnyo ebibala n'enva endiirwa anti nange kimadde no kubanga ebimu ku bintu byebagambyeko birabikira mu bintu nga omuntu atalina bulungi vitamini amala naddala vitamini C kakati twagala okutuuka ennyo ye vitamini C tulina product eya tree of life baobab yemanyiddwa ennyo singa onoofuna vitamini C buli kaseera noba ng'ojje kumizi of course n'emicungwa osobola ogifunamu naye mu products ng'ozze mutalemwa jangu onoonye tree of life eyo gisabe ebeere waka nga tekuvaako obeere nti no olina kakunuunako bunuunyi nno ko kalungi nnyo onunayo akajiiko kamu era bangi nnyo baali baga nti anzi kanyamba nnyo kusenyuga n'olwekyo vitamini C ginoonye ogyongeze nywa amazzi agamala abatono nnyo seba abanywa amazzi agamala abantu tebaagala kunywa amazzi era tebanywera ddala amazzi wabula nze nsanyuka nnyo bwe nsanga awo eccupa nga gwogikutte buli lunaku nga ebeerawo awo kiragira dda nti byetwogerako naawe obikola amazzi agamala gegaluwa abantu baga nti amazzi agamala gegaluwa abantu bamanyi kunywa galagalaga amazzi olina ganywa ku makya amangi ennyo naye amazzi amala genda ng'onywako katono buli kaseera obeera nze neewuunya bano oba abazungu oba abantu ki batera okutambula n'obucupa nga bagenze oba mugenze kuziika oba mugenzeewa oba muli meeting eccupa ebeerawo awo mu maaso ge abeera agiyina abakyala mwandibadde mutambula nabyo ensawo mubeera nazo naye ogenda omubuuza mu nsawo nga temuli mazzi amazzi beera nago ag'okunywa drinking water gye nkugamba batugamba amatooke 90% is water ekimu ekyokubiri juice era njiwamu ekidomola ekigudu y'amazzi era soda ekimu ku bisinga obungi mu soda mazzi oga ebintu bingi ebirimu amazzi musawo kati kubanga abamu soda nze nina omwana omamuyita Eva
ive yanga nti wanywa amazzi awulira nga gaagala kola kikudda awulira nga amazzi gamukalubiriza nze bwe nywamu kakyayi kange nenyweramu ka juisi awo mba sinywedde mazzi era sebo oyogedde bulungi abasinga bwe balowooza naye kikyamu buli lwonywa ebintu ebyo byonna byoyogedde bigenda biyita through digestion kugamba ate birimu emmere byonna byogeddeko birimu mmere nti bigenda kubeera bigende ko digestive juices zigende nga zibikola zibigabanyagabanyamu olwokuba nti emmere gyonywedde kyokka amazzi ate gayina ekyenjawulo kye gakola mu kuyamba okulongoosa okuyamba ensigo okuyamba ensigo okusengejja okuyamba okufuluma obulungi eri wansi okuyambira ddala okutuyana n'oba nti byanjawulo ebyo byonna byoyogedde birimu amazzi yes naye eyo sige mazzi getugamba twagala plain drinking water bw'oba onywa nga gamala lita ku 2 ku 3 zijja kubanga zikuyamba olunaku lwonna twagala ofuneko ku musana ate n'ekirala kati twagala ononye try immune supportive herbs kwegamba eziyamba muzo njagala obategeza genda talimwa obuze ku bintunga ojja kubuuzayo okta turmeric turmeric is number 1 nkulu nnyo mu boosting immunity ojja kunonya ku cayenne pepper mulungi nnyo te ogende ononye ku okra okra yenna okra kibeere ki erina vitamin C empitirivu obulungi sebo era okra mulungi nnyo mu kujjanjaba endwadde ezisinga obungi by the way mu ndyayo kizaako nnyo okunoonya akatungulu kati gooli nnyo ku garlic naye ate njagala akatungulu kano bantu bakamanye kekatere nnyo okukola white blood cells kakulungi nnyo mukola white blood cells nolwekyo soba olina kyolya bakasalesaleko bwe kati bakateekeko akabisi by the way saagala kali nti nobako nze ngamba kali akabisi unegijugira bwoti katungulu njagala akabisi so sigamba akafumbe oba akasiike abakyala bano inengeri gye bakonoona ne bagenda ne ba omanyi batesting ne bateeka butto mu sepeti kakati okutestinga nti butto ayidde basookamu katungulu bakooke bulungi kati abo balowooza nti olwo butto ayidde naye oba okola ensobi nnene nnyo butto watuukira ku boiling point aba asise ebbugu mulingi nnyo nti buli kyonna kyogenda okuteeka mu kifu kubigambo bya immunity osokufunamu fiber nibabifunga abaana babinyiririrako omwana ali piraawo n'omulaba enenanga anyiridde ino kati obufu bw'ekintu muntu bukulabika bubi kigambo kunyirira nakyo kigambo kinene nnyo waliwo abantu abanyiridde banene bulungi masabu mangi nnyo mugejjo gwe nolowooza nti abo bali bulungi ne balina obuzibu obulala ate bwetwetaaga okuba nti amasabu ago gakekirwayo gavaayo so bengenda bali ku nyama choma ate bengenda ku nyama choma ne bampa akatungulu ako ne bakasala awo n'enkali awo ako bw'obanga ofunye akatungulu akabisi ako kenkwadvising okulya ssebo abantu bangi balya ennyama tubaga nti ennyama eno temugikola ki temugirya buli yokkayoka bwetyo naye singa wabbali obeerawo nekyetuyita salads oba kacumbaali kacumbaali abeeremu akatungulu nga kangi kabeeremu kakanyanya kabeeremu carrots kabeeremu cucumber green pepper ne vitamin C mungi nnyo yes kakati awo ojja kubanga okoze bulungi naye ngaebyo obirya bibisi bimanyirinnye bibeeranga bikabeji biryawo nga bikabeji bibisi webityo babiyita batye waliwo Chinese cabbage oba gogamba oba byebyo nze ndaba tulina gye tugenda bikuteekeddaako ebyo byonna birungi nnyo okuba nti nno obikozesa then twagala nnyo okozesa cloves kalafu yes product ino ekyali mpya era yakajja talemwa genda onoonye ne oilo waayo mulungi nnyo mu bintu byonna ewo gyobeera entangawuzi eno abantu muyiga okugaaya entangawuzi mpitirivu nnyo mu kuboosting immunity nokukolaaetalusa mbweyo kyamunda eyo wrong notion waliwo neyaŋŋamba nti nentangawuzi baŋŋamba mbweyo noona ensigo nyo ate genda ozuule nti entangawuzi yemu ku bintu ebijjanjaba ensigo zo
Yes, singa onobanga sobola bulunaku obutasusa nolya grams esasuka 10 ojja kubanga olina kyokola kulongosa ensigo zo obulungi ennyo. Kunoonyereza kuno ko kwekuli. Tulina obuntu buno obwoteeka ku kyayi nga rosemary, buntu bulungi nnyo mu kuboostinga immunity. N'olwekyo ebyo byemu ku bintu sebo byenandagadde abantu balowoozeeko era bettanire. So products ezo gyeziri leero oli mukono Tree of Life leero gyendi nkugambye mugiseeko omusira waliyo artemisia gwe mbategeezeza sweet ann bw'oba tomuyina ate nogamba oyogere ne ku bitter leaf esobola okumusimba endokwa tujja zifuna gye bujjakaawo genda weesimbire endokwa eza artemisia osobole okuba nti no oyina ekintu ekiri antimalario ate nga kijjuddemu ebijjanjabo ebirala bingi nnyo. N'olwekyo oyogeddeko ku bitter leaf njogeddeko ku bitter leaf noyogera ku fenugreek noyogera ku turmeric oba octa fenugreek mwali olwokuba nti alina digestive juices eziyambira ddala obulungi ennyo. N'olwekyo ate gundi ono ayamba kyono ono guava leaf mulungi nnyo all round mu vitamins zonna ate ayina saponins ayina ebintu bingi nnyo sebo mulungi nnyo. Guava ne yekistaferi byonna ebyo birungi okuba nti no oboostinga immunity. Obudde bugenze eddakiika tubuzayo 7 njagala kujjako gy'oli alina kyagala okubuuza musawo tutunulidde ensonga ebintu ebiyinza okuyambako mu mubiri gwo n'okunoonyeza we kutuuse ku nsonga ya COVID-19 oba muyite coronavirus mu lulimi lwaffe oluwangu alabika nti agoya nseze enjawulo. Newane waffe omutomi yagambye nti tuyinza okuba nga tetunnaba kufuna keesi kubanga tewali yakebereddwa ng'abalina tebannakeberwa bukeberwa naye nga tusana tukubanga twerinda. Noti 7 noti 2 mukaga 5 mukaga mukaga noti emu noti 7 8 2 noti mukaga noti 8 noti 5. Oyinza okubuuza ku nsonga eyo oba kugwa ekikuluma wano tetuli mitinga kuba tetumanyi kikuluma. Hello. Mama Subi owe bwala. Kakati nze mbuuza omusawo. Ennyabo. Tugenda ne batugamba nti teekayo amazzi ku makya nnyo nga tolina kyewaalidde. Kati ate abalala ne batugamba sookayo ennimu ku makya nga tolina kyewaalidde. Ate bw'abadde annyonnyola alaga ate ebyo birimu digestion mazzi ge makulu. Kati awo ne kinkonfuzinga ennimu njagala ogisoosaayo amazzi njagala okugasoosaayo naye olubuto lujjudde nkole ntya musawo. Kakati nyabo weebale nnyo doza waliyo omulala oba tumuddemu omulala straight away. Asooke nfunitere ddala n'omulala. Hello. Yes, mukulu Kirondi. Yes, sebo. Wasuzo otya? Taata neeyagala sirina yadde wannuma. Katonda yebale kukukuuma. Amiina. Ani ono? Maje. Yes, sebo maje. Simanyi omusawo semusisi anjanjabye nnyo. Ddagala nyetera nnyo kulyetanira. Sebo. Naye nsaba radio ebadde evukavuka kumbadde simukwata kiriya nnyo ku gundi ku guava livo ebisijja ebikola by'amapeera. Ebikola by'amapeera sebo. Mbiteeka mu kyayi mbikozesa ntya ekyokubiri. Musawo nyamba esola nkiguze mangu naye mbadde sinaba kuyagala kugula sola. Okay. Sola. Sola nga sigitegeka. Owati tunayagala kugula sola? Mbadde sinaba kuyagala kugula sola naye ndaba sola endi bubi nnyo. Sola. Sigitegedde. Sigitegedde. Okay. Nza mutegedde. Gwa mutegedde. Nina sola zamu. Mutegedde bulungi. Kale kasita mwe mwetegedde. Oluvannyuma mutegedde. Nkusola wammwe. Hello. Kale nabali kuliriza sebo. Empuza musawo. Nze ntayo okatungulu kyumo bwagala nnyo naye ate bagamba bugaliki. Ate bagamba obusikisa buto ng'obuli mu buto bwabononeka kati niza bukozesa nti okubufunamu kyensinga okwagala. Okay. Sound was socket demo. Tulina ddantono nnyo. Omukyalo oli ow'amazzi ku makya. Nyabo wange amazzi ku makya malungi nnyo n'endimu gye wayogeddeko simbi.
naye ekyo tujja okukola endimu eno tulajagalako olwa vitamini C yayo empitirivu obungi ennyo era enjawo kyosobola okukola kwe kuteeka ennimu eno ng'ogisazesaze by the way kankubuleko engeri ennungi eyokikozesa bwobanga kyoyagala okukola kubanga oba okubya ebinyonyi 2 n'omulundi gumu kubanga olwo ofunye vitamini C yokka naye kyokola salasala ennimu eggulo limu jamu ensigo zonna giteeke buteesi mu kikopo nga togyeko kikuta togikamudde giteeke mu kikopo oyiweko amazzi aganywebwa drinking water tegeetaka kubanga ga mafumbe I mean teweetaka kubanga ogahiitinze ngamba drinking wagafumba dda malungi gakunywa gayiweeko ekikopo ekyo kijule kiteeke kisaanikireko kiteeke wali woosula bw'ozuukuka amazzi ago g'oboonywa ennimu eri tewagikamudde naye amazzi go gayina engeri gye gasika vitamini C obulungi nnyo era malungi nnyo okwalkalizinga omubiri gwo bwobanga omubiri gwo gubadde acidic n'okikola ekyo ennaku 14 kiba kirungi nnyo n'olwekyo ekyo kyojja okukola ku makya mulala ono waggwa bayo tumumaze wabula ne kasola ssebo jangu okagule kubanga weetaaga okukakozesa naye jangu onyonyolwe bulungi nnyo ne tugenda ku owagalike yesebo kati naawe ofuuse bali kampuni bagiyitaani Phoenix nedda ssebo Phoenix Power nedda ssebo abagundi abasola kakati netugenda ku wagaliki wagaliki sebo galiki enkozesa mulungi nnyo bwobanga omukozeseza mu ngeri y'okumusalasala n'omulya osobola n'omumira in fact naye mulungi nnyo as an antiviral is antiviral n'olwekyo mulungi nnyo osobola omukozesa wadde nga nze mbadde ndikomeninga nnyo okozesa akatungulu ako akabisi ono alinamu ekyo ekyokuwunya naye ate bwobanga abambi okozeseza carrots zisobola okujjamu ako akawunya mpolampola noba nti nosobola okumukozesa n'omulya naye ebyokugamba nti ekintu kyonna kye bakisikisiza butto nga bwe nkugambye bakitta tubaye ku namba z'essimu n'okuba programu yo nga bweri eri 0776 887 43 0776 887 ese bwetubano tugenda mu mukono era tusuubira okutuukayo kati wabulabula kuba nti emotoka leero tusanze nnyingi nnyo nga tujja katonda ne programu etusube ono okubeerako n'olwekyo tujja kutuukayo nga tuvudde wano n'enkya tubeera mukono kati Friday okuviira ddala kumakya n'olwekyo bino ebisinga bitwogeddeko osooka okujja n'obifuna ate n'ogenda n'awalala yonna gye tubina products zaffe gye ziri weera okujjako nti kalafoni yaba tanakutambula naye nga mulungi nnyo mu kuboostinga immunity yo essebo n'olwekyo ojja ebyo bwe bityo pozi essebo ku Sande ne Mande bantu batera nnyo kyagala mbeera embaale kusanda olimba tubeerawo kubayitawo Maluku Adra kyekifo gye tubeeramu ate ku Tuesday mbeera Bugiri ku bizimbe bya Mwami Namadi ojja okutusanga Moses Namadi